nzijukiza abasiraamu bonna mu nsi yonna wallahi kiriko buwino omukakanyavu nga buwino yakala ekigamba nti badduati ba mirundi ebiri waliwo badduati nga badduati ba Allah era nga bo basomesa busiraamu butuufu qawlan wa amala mu bigambo byabwe n'ebikolwa byabwe waliwo badduatu shayatini bwendaba owakana nga nkubuuza nti gweyiga ki mu hadithi egamba nti waduatun ala abiwabi jahannama eriyo bamaseeka nga bo bagenda kuyimirira ku miryango gya jahannam man ajabahum buli alibamatira kadhafuhum fiha bagenda mukwata holosero bamusole mu jahannam. Nsaba Allah yampa omumwa guno nga bwe nasomesa abasiraamu nti teri musiraamu mu nsi yonna akkirizibwa okusala birevu nga bwe nakisomesa nga nkozesa bujulizi. Nsaba Allah akinnemezeeko mpaka lwendifa oba mpaka lwendifuna obujulizi nti gyekiri. Era abasiraamu mbannyonnyole nti bannange nnafunye obujulizi. Eno aya nali sigirabanga ne hadithi eno seka yajindaze bannange gyekiri. Era ku olwo ngenda kujja nga mbikisazeeko byonna nga mbikalakase nga bapita mbage nafunye obujulizi. Mizikiti gyensomeseza nakibagamba dda byo ndifuna obujulizi obukkiriza okusoma Bayibuli nga buli kiriya nga bwe nafuna obujigaana nefuna obuli kiriya kolo nzija ne Bayibuli mu nkwawa kuba ndaba n'abalokole baziteeka mu nkwawa nzija njikutte bwenti nembagamba bannange nalabye bwino seeka yannyambye yandaze ayo nali sigirabanga nagenzo genda ku mutafasiri kul fa'tu bitawra ngetegeeza Bayibuli ne basaba bategeera mu Bayibuli aya bwe yakka kul fa'tu bitawra ne bajaize Bayibuli ne batandika ozisomera abakatulishawo ne basomesa abalokole awo ne bagisomesa abagundi abayahudi abanasara ne baje Taurati awo ne baje kasta aya ezo zakka nenze ebyokungeta nga gyobera osobola okutegeera ayo okusinga basahaba abayiri obujulizi bwabwe bwe bukasabaga nti qul fa'tu bitawra qul fa'tu bisultanikum yalaba ku oyinza okutegeera aya yokusinga Nabi Muhammadi oyinza okutegeera aya yokusinga Umar ibn Khattab yabakuba emiggo. Umar abayiri yabakuba emiggo. Umar yakuba abayiri emiggo bali batandikiriza basoma agantuntu yakuba bali emiggo kati kyogamba Umar teyategeera aya eyo. Nsaba Allah mpa obuvumu obukalubira ku kituufu mala kufuna bujulizi bulambulukufu obukkiriza nti omusiraamu akkirizibwa okusiba olunaku lw'omukaaga nga lwa sunna nga bujulizi buli kiriya. Kyogamba nti Sheikh Gundi yatubuzaabuza teri seeka teri kigambo kya seeka kikolanga bujulizi. Obujulizi tutegeeza hadith ne Qur'an ku ntegeera y'abasalafu. Ombaka yennyini mukamwako yatugana okusibona ku lw'omukaaga kati ate Seeka Gundi yakunnyonnyodde sigaana funa ku baseeka baffe geno nye Sheikh Muhammad Nuh Kibuuka akunnyonnyola olabe ogeraageranye. Nzira kyensaba abazi radio bwe mba mutya Allah Seeka Adamu Ssenjala bw'avaawo olwaleero enkya mulete Sheikh Nuh Kibuuka mulete Musa Muzammil ati munenya kusomesa busiraamu butuufu enkya mulete omulala Seeka asala ebirevu avumira abasalafu ng'enkya muleta Seeka waffe Habibu Abdullah webali Baseeka Siddiq Mubiru unawagira njiri unawagira zikiri kalenge sima bazimbye markazi era bazimbye markazi Baseeka mmwe lwaki owaana bannabida ofunemu ki gwogamba ensi yonna egenda kwagala yensi yonna ne bwekwagala Mandela singa takyaliwo ku nsi kuno bayinza okwagala okusinga Nelson Mandela yafadde ali bize mu kuvunda onoonya emikwano twala emisinde lulambula marikazi yaabwe nojja n'otuwandira ku radio era abazikiri bazimbe marikazi kabulangane marikazi kati bannabida abo bazimba marikazi ng'olwo bali ku mazima marikazi bwe bujulizi kati marikazi bwe bujulizi. Abakatuliki tebalina markazi abakatuliki tuka wali ensambya tebalina marakizi agazimbe kalina kati bamujjana tuke Rubaga onogenda tuka ku munsi yonna nzade kutuka Rwanda nga balina yagazimba aganene markazi nene eryawo
kuliko essomero, kuliko eddwaliro, kuliko university. Kati bamujjana bazimbe marakazi obujulizi. Anti wasoma jangu mu studio otangazo bagende okusinzira ko aya eno bannange muwulirize. Nageze mu tafsiri bwete hadithi ina abazikiri kalenge batuufu bitwagala omanyi gundi yagamba ebitabo byobire anti wasoma degree wasoma kye Madina bazimbe marakazi obusiramu bubwo lwaki wana bannabbidaati. Era nze ndafunye okweraliikirira nga mpulira bannabbidaa abatandise okuwaana bamu ku baseeka baffe nenga abagenda obbonoona. Omu ku basomesa baffe batuwa ekyebalo baga nti kasita olya bannabbidaa nga bakuwaana omanya ovunze lwakuba ate naye Allah yamanyi bye yaleetawo awo bakuwaana. Sina munnabbidaa gwe negomba kumpaana ompaanako ki? Munnabbidaa ate abasikweguyana kunsaalira nga nfudde. Munnabbidaa wana baseeka baffe bwana abayiri owana abazikiri kalenge oyabye ennyimbe osoma mawoledi oli musazi wa birevu okweyesa engoye buli kaki kyali kuggwe mbukabulanga neseeka mbu wasoma somera Madina. Abdullah ibn Ubay ibn Sulala tiyasomera Madina. Ra'sul munafiqin mukulu w'abannanfuusi okusomera Madina kitegeeza ki? Kitegeeza kuvuruga dini ya Allah. Abdullah ibn Ubay ibn Salul yasomera Madina. Ate si mu university gyewasomeramu. Lekikyalawe Nabi Muhammad yali lekikyala wa Abdullah ibn Salul munafusi wosomera Madina siganye. Baseeka Abdul Karim nga tebasalanga birevu. Lwaki bwe basomesanga bituufu tebasomera Madina University? Habibu Abdullah yasomera Madina University ye nga tasala birevu nga takoyesa ngoye nga tawana bazikiri nga tawana bannabbidaa. Lwaki yetaayibya nnyimbe? Gye wasomera si ekikulu wabitegeera. Omubaka yatugamba mu hadithi emu nti rubba hamilu fiqh laysa bifaqih. Omuddu ayinza okusoma ebitabo naye nga teyategeeramu naaka nga teyabitegeera naye nga yabisoma nnyo.